we. Aungasi ya waoya. Namuganga we. Wenda nebunya emusono. Nga mukulu General Katumba Wamala. Sebo chairman waffe abamataka. Nyabo mukwano gwaffe mukyala Baloma. Mumwogere engalo chairperson w'abakyala. Ndudu okulaba ku mukwano gwange Kalwa Kalwa Mukasa. Naye nsanyusa okulaba. Naye engeri gy'oli mu nnumpe NRM tobimanyi bulungi. Watomanyi na kifo kyenkola mu gavumenti. Si buli bifo nti babirangirira. Sebo nina byenkola. Olwekyo mbadde nsabanga nnyo olw'okukola risaaki nnyo. Olw'okuyogerera toyinza kunsabira kifo. Kubanga ne pulezidenti toyagala kumulaba. Kakati gw'onoosabira ekifo n'okisaba wa. Kubanga ne pulezidenti omwetaagira bw'amulaba. Olwekyo genda ku bintu ebibyo ebikukwatako taata. Oli mukwano gwange sobola okutambula obulungi. Sebo geno njala kutegeeza nti eggombolola eno na buli ggombolola yonna emukono girinamu omukululo. Nina bye nakolamu. Tewali ggombolola gye ssinaamu mukululo. Ono ninamu senior secondary school namba gye nazimbe Namanoga w'eri Sebo. Yayisiza ne first grade 13 omulundi guno e Namanoga. Sebo naleeta programu ya kaitu mu ggombolola eno bagituwanga ya ggombolola 3. Naye nga tulina ggombolola 28 3. Programu eyo nagireeta muno nekola enguudo neteekamu n'ekyuma ekyakasooli. Aye bana kituufu oba kizira? Kituufu. Aye bana obugalo. Era yeetaaga abakozi abava muno. Era mu ggombolola eno nawandiikamu nalaba nga bawandiikamu abakozi babawa emirimu muno batyaka Naija Kaiti bakiwanuka abantu bangi muno banjagala levulazi banjagala lwa nsonga ezo. Singa nawe obinako byokubira n'obira byokwatakwata biyinza okuyamba naye olimu ebintu ebikuyikirirako obuti oyinza okukwata ng'osika bisubi abyo tebikyagenda njagala Sebo okumaliriza nga nkwebaza nnyo General Katumba. Bale General Katumba lyeriiso lyaffe ngabeeno ekatika ffe tetulina era akwata ku Katumba abakutte ku ffe ffenna kubanga ye muntu ayamba buli muntu yenna, ye muntu ow'ekiseeri buli muntu yenna. Sebo General Katumba twagala kusabira Katonda ayongere okukukuuma, ayongere okutaasa abalabe bo abalwana naawe balwanire Katonda yennyini. Nolwekyo twagala Sebo okwongera okwebaza n'okukuwa amaanyi ffe tujja kugenda maaso nga tutambulira wamu naawe. Banaye basaasidde enguudo embi naye manti lulayo emyezi mitono bannange nkomewo omukozi w'enguudo. Nyabo RDC Mukono District. Nyabo RDC Mukono District. Nsaba tutambule tugende wali Minister General. Waya kutwala eri waggulu neyekkiriza ajje ate bana bamaliriza ojje Sebo Nyabo MOC obudde tusobola okufaana amangu. Chairperson bangambye nkwanize naye mukulu Haji Twairi alina gy'alaga agenda kuziika nga nkulu nnyo nga ekyamazima balina okubaayo lipooti kye baba batutte obudde obwo. Naye njagala kubategeeza olwokubanga activities nnyingi ate n'omugenyi omukulu alina okwogera akayimba omuwa oluyimba mukyala nga bw'agenda ate nga bwetwaniriza ssentebe w'ekitone. Bwe munaabanga muddayo Mukama abatukuumire mirembe. Nsigadde Sebo ndi Musanje Magureti gw'olabako wano taata womeni chairperson. Tusiibula Sebo omugenyi waffe omukulu alina kyatodde bachairperson LC1 mwenna olw'okubeezawo omukolo guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusaba Mukama abana mu kuyimirizaawo omukolo guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nyalemu Mwami Twairi Sebagala chairperson Mukono District.
Michael abakyala womini MP Mukono district abakulembeze mwenna abali wa Mwami Kayanja basebo ne bannyabo ndi Peter Bakaluba Mukasa olwa byonna ba MPs bonna abali wano olukiiko lwonna mwami bwebugalo ng'abakyala okutujja emmanju anti kati naffe twetaaga emirimu sebo w'ekitiibwa tukusaba otusize eddoboozi lyaffe eri pulezidenti nti okwebaza njagala sebo ow'ekitiibwa okkirize n'abakyala n'abaami Ssettannamuganga tukwebaze olw'okukkiriza pulezidenti wa Uganda sebo omugenyi waffe omukulu ng'afukamidde wansi nsaba owulire tetulina kugombolola sebo minisita jeno Namuganga Sab-Kawunti ayogedde ensonga ddala mu Kanaana sebo tusaba oluguudo olwo olutuyambeko olukole tuwone obwavu nnyo ab'e Namuganga muwulirize teya pasoni LC